nti omuddugavu bw'otakyusa endowooza yo na ntegeerayo ku nsonga ezimu munnange oyinza okwesiba mu bwavu obw'olubeerera nga gw'olowooza nti Katonda yabukutondera. Katonda ffenna bwe tumanyi oba mukazi wa musajja era gye yatwekweka teri amanyiyo yatussa ku nsi kuno tuzaale twale ate tusobole okugirabirira n'atuwa obulamu. Kati ffe kennyini ffe tutandise okwekotogera nga tukozesebwa mu nkozesebwa gye tulowooza nti ntuufu naye nga tesi ntuufu. Kati gwe omuntu wali eyo Munnayuganda nawe yose kaddugala ali ku lukalu lwa Africa njagala okyuse endowooza yo osooka otunuleko ebintu mu ndaba ey'enjawulo. Gwe mu kalowoozo kaliro badde okimanyi nti bannabyabufuzi mu Africa be bamu abatuviiriddeko obwavu n'okubonaabona ku lukalu lwa Africa. Njagala oyawule wakati w'omukulembeze ne munnabyabufuzi ebintu biri bya njawulo. Newankubadde nti gwe mutendera gwe bayitamu okufuuka abakulembeze naye abantu bano babiri ba njawulo. Munnabyabufuzi gwe tuyita politician. Politician yo naye asobola okuviiramu omukulembeze naye ebiseera ebisinga politician tayimirira ku bigambo byayogedde. Politician ye munnabyabufuzi eva akyusa statement oba akyusa ebyo byayogedde. Ebiseera ebisinga munnabyabufuzi ayagala nnyo okugamba ebigambo ebiwooma era ebisiige ku kasukaali naye nga tagenda kubituukiriza kubanga aba alina ekigendererwa emabega ebigambo byayogera. Oyo gwe tuyita munnabyabufuzi. Omukulembeze ye muntu ajja okukulembera ng'akozesa ebyo byennyini resources z'omuwanga omusolo okutuukiriza ebyo byennyini by'alina okutuukiriza ng'atudde mu yafeesi gye wamukwasa. Era omukulembeze awuliriza ebigambo by'abantu b'akulembera so ng'ate omufuzi oba munnabyabufuzi ekisooka tawuliriza bigambo bya muntu gw'akulembera akolera ku biragiro bye nga ye sinakindi amubuuze nnyo n'okugezaako okumanya biki by'akola akomekkereza either amusse oba amusibe kubanga ye tali mu ssa ly'abakulembeze. Kati njala kutegeeza nti gwe omufirika kaddugala ddala Munnayuganda mu kalowoozo kaleero njala kugamba nti obadde okimanyi nti Africa nga ne Uganda mwogitwalidde nga bwe nabagamba ku luddi ovidiyo wedde bakuyalira Lusande nti Uganda ejjuddemu abantu ba bika bibiri eriko enjuyi bbiri. Kuliko oludda oluliko abasiru kuliko oludda oluliko abagezi. Ne mbagamba buli omulondawo oludda olulwo. Nze nabagamba ndi ku ludda olw'abantu abategeevu era abagezi siri ku ludda lw'abantu basiru. Abasiru be baluwa. Omusiru munnabyabufuzi gwasinga okwagala. Omugezi omukulembeze gwasinga okwagala. Tuli mu kalowoozo. Munnabyabufuzi ayagala nnyo omuntu munnabyabufuzi politician ayagala nnyo omuntu omusiru gw'anaasiruwaza. So ng'ate omukulembeze ayagala nnyo omuntu omugezi anaamuyamba okutuukiriza ebyalina okukola ng'ali mu yafeesi ng'akozesa ensimbi z'omuwa omusolo. Kati mu Africa mu Uganda bannabyabufuzi abasinga obungi baagala nnyo bannayuganda abasinga nti basiru babeere basiru mpaka. Kino kitukoleddwako nga bw'owoolaba ebiseera ebisinga nti munnabyabufuzi politician ayagala nnyo omuntu nga musiru to the extent nga tasobola kubuuza nsaasaanya nnyingiza na bigenda mu maaso mu ggwanga lye wabula ye amanya bumanya nti olwali lwakedde enkya zaako ki. Kati obwavu bw'olimu embeera embi gy'olimu togamba nti gw'ogyesibyemu wabula gwe obusiru bwo n'obutategeera bwo bwe bukuleetedde okubeera mu mbeera embi ye nga munnabyabufuzi agenda kuyisaako V8 munnabyabufuzi agenda kuyisaako Hama munnabyabufuzi agenda kuyisaako Prado munnabyabufuzi agenda kusula muyenga gwe ng'osula mu nkere kubanga tosobola kulowooza nti ensi yiyo baakusirwaza ne bakuteekaawo. Tugenze ku nsonga enkulu mu kalowoozo kaleero. Gw'obadde okimanyi nti mu nsi omuli abantu abategera ng'ensi zitambula economically politically socially temubaamu bibooziwoozi bya kisiru era ng'abantu abasinga obungi ne bagamba nti genda kwekalakaasa olw'akasonga akatono bagenda. Naye mu nsi ejjudde abasiru nga bakulembera bannabyabufuzi abaagala okusiruwaza n'okubeera n'abantu nga basiru y'ensi woga omuntu tugende kwekalakaasa sukaali yalinnye amafuta gaalinnye buli omu n'azinga omukira ng'aguzza mu magulu ngaddewo gye yeebaka gy'apangisa kubanga ye yensi munnabyabufuzi politician gyagala obeeremu. Kino kiri mu Uganda kiri mu Africa wonna olw'ensonga tuganye okutegera obuvunaanyizibwa bwaffe era ensi ezirimu abantu abagezi ze zituse ne zijjako abakulembeze be tuyita abo politicians abeeyagaliza bokka. Tutandise bwe tute mu kalowoozo ka leero.
njagala otwala obudde bwo ng'okkakkanye mu mpola mpola osooka otunuulira embeera egenda mu maaso mu Uganda olyoka otegeera akaloozo kaaliro kajje bulungi mu birowoozo byo kateeke mu bikolwa era ofune ekyo ky'okuyigirako mu kalowoozo kaaliro. Ensi ezikulaakulanye buli muntu nonnansi abuuza ekibuuzo era wa ansa era afuna ebyalina okufuna okuva mu nsimbi zasasula mu musolo gwonna gw'abasasudde. Mu Africa naddala mu Uganda omuli abantu baffe nga bo baba basiriwaza ebibuuzo twabibuuza nedda. Gobadde okimanyi nti bannabyabufuzi abasinga obungi baagala nnyo ng'ensi erimu obuseegu ate nga Uganda y'ensi ezimu mu Africa ezikyasinzemu obuseegu. Gamba ng'ebimaasulo, gamba nga loogi, gamba nga okukola ebintu ebitasana mu public ne bitwala amawulire. Okimanyi munnabyabufuzi afaayo nnyo amawulire gaggwanga nga gakonsentrate gafokasinga oba gatunuulidde ensonga ezitasobola kuyamba muntu wa bulijjo oba kukyusa ggwanga. Ensi ezikulaakulanye njagala mbabuulire mirundi emeka gyolabye ku CNN ku BBC ku Al Jazeera nga kuliko emboozi ng'emboozi zibeera ku mawulire g'e Uganda teziriiko. Ono bamukwatidde mu loogi, oli yafunisiza mukamundi olubuto, simanyi ono yazadde omwana amusula mu loogi, simanyi ono zemboozi zibeera ku TV za Uganda. Bannabyabufuzi ze baagala ezo n'obuseegu. Tugenze ku nsongera. Mu Uganda mu nsi ejjudde abantu bannabyabufuzi baagala babeere basiru, ebbaala zikola essaawa 24, ennaku 7 ewiiki, ennaku 31 omwezi. Mu nsi ezikulaakulanye waliyo n'ennaku ez'okunywerako omwenge n'essaawa engere ku banywera omwenge. Mu Uganda oyita ewantu ng'ebbaala zikola kuva ku ssaawa ku makya mpaka ku makya enkeera nga banywa teryakubuuza baagala osiriwale. Ekyo jala mukitegeere. Mu nsi ezikulaakulanye ebivulu bibeerayo ku weekend. That is Friday, Saturday, Sunday. Ate ku Friday bitandika kawungeezi ng'essaawa z'okukola zikoze ekiziweddeko. Mu Uganda ebivulu bibeerayo kuva ku Monday mpaka ku Monday, ennaku 7, ennaku 31 omwezi omwaka gwonna. Tetusobola kuba nga tusobola okukulaakulana nga waliyo ebivulu buli lunaku kuba n'abyabufuzi politician wabaagala mbeeraawo. Mu nsi ejjudde abapolitician abasiru nga ne bafuga abasinga obungi basiru wosanga nga zaala akkirizibwa mu ggwanga okuzanyibwa okuva ku muntu yenna alina ensimbi nga tebaawudde myaka. Wano mu mateeka ge bakolera bakulaga nti omwana ali wansi myaka 10 takkirizibwa kusiba zaala. Naye mu Uganda omwana yenna kasitaba nga alina ssente mu Uganda babbeeti bamukkiriza okusiba beeti. So nga ate wetwogerere Bungereza tiimu z'omupiira za Premier League baziweza okuddamu okufuna abavugirizi b'ensimbi nga babbeeti era tekikkirizibwa. Kikulazaawa nti yaleta beti mu Uganda amugobye wuwe. Go mu Uganda balina ofuzo okuba nti baagala yavuwale bakulekedde obetinge from 24/7, 7 days a week, 30 days a month, nga buli kokola konna bakateeka mu nsawo ye bakatwala. Eyo Uganda gye baagalamu abantu abasiru bokka. Tugenze mu maaso. Omuzungu ye waatwagala ne badikiteeta bannabyabufuzi abatali bakulembeze batwagala okubeera. Tukyali mu kalowoozo wewa. Gobadde okimanyi nti social media platforms zino zonna okuli Twitter, okuli Facebook, okuli YouTube, okuli TikTok, okuli Snapchat, okuli n'emikutu emirala gyonna egisinga obungi. Mu nsi mwe gisibuka ebikolebwako bya njawulo n'ebyo ebikolwa mu nsi z'abakaddugala okusingira ddala mu Uganda. Ekyo badde okimanyi. Ngenda bawako ekyo wakolera kekitono. Obwenyi bw'ekitabo kuno kwendi tukolerako programs zino ez'amakulu. Naye ennamba y'abantu ejja okuwulira ensonga zino ntono nnyo. Naye singa kujjako omuntu ng'azze kweyambula, kuwemula, kulangira muntu, kulabisa muntu, ojja kulanga omuntu bazze bonna bakuŋŋaanye. Awo baagala. Waliyo kitegeddeko nti TikTok mu nsi gy'eva e China eri regulated eyina amateeka nti kuliko ebintu batasobola kuteekako. Naye mu Africa TikTok eri free open ku buli kimu kyonna ky'oteekako. Oli waddemba okujja ku TikTok nga toyambadde kamunda akakwata omulalu.
Olwaddemu kujja ku TikTok nga babero gatadde bweru. Olwaddemu okuzina ekimansulo ku TikTok. Olwaddemu okulaga buli kimu kyoyagala ku TikTok olwemula n'okola ki teryakuregulatinga. Nenga TikTok giva mu China eri regulated. Mu America ebikolwa ku TikTok birala nnyo tebifaanagana bikolwa ku TikTok mu Uganda. Mu China yeva ebikolebwa ku TikTok birala nnyo biri more advanced than we. Uganda ebiriyo birala. Mu Bulaya ebikolwa ku TikTok birala nnyo ebikolwa mu Uganda birala nnyo. Gojje wetegereze nti abantu abasinga obungi abazuula era batunda ebyamaguzi byabwe n'ebirala babikola ku social media kuno. Mu Uganda kye tusinga okumanya kuwemula, kweyambula, kutambuza lugambo, kulaga bitundu bya kyama, kutandika kuwaayiriza na kukola buli kimu emboozi zitagata zibira ku TikTok. Kubanga bo bakulekera mu system ye nga baagala obeerawo ng'oli musiru kubanga bo kye baagala okutegeera ky'oba obeeramu. Ekyo tuyita okuba nti ffenna tulina okuzukka obwongo ne tukyusa timing nti abakulembeze betu abafuzi betulina bannabyabufuzi baagala nnyo sayidi y'abasiru okusinga ey'abagezi. Omugezi ekisooka ajja kubuuza ekibuuzo ayagala ansa. Ajja kubuuza omusolo gwe gwensasula kulaga luddawa era ajja kumanya ansa. Bw'oba togirina kitegeeza nti gwe bagenda kujja ku bukulembeze bo kye bataagala. Kyovula bateekawo diversion after diversion. Ne bati creating ebibuuzo ebiboozibozi bitakwatagana. Social media mu Africa teziri regulated nti buli muntu asobola okukola kyayagala nga teryamubuuzizza kubanga batwagala. Time ojo malango li ku social media kiki kyotaddeko kiyambye ekyeggwanga liba kiyambye ekyemuganda wa mwana wasenga mukwano gwa jjajjaawo kigenda bunzi baki nga nfundikira akalozo kalero omuzadde nango li mu Uganda nga waguli omwana smartphone oba essimu ya buyonjo njagala kugamba omwana mugambe bwe bagenda ku mitimagalo kino nojjeko programu ezimuzimba so se zimuzimbula mugenda ku social media mula platform mula video ezibasesa omusajja omukulu omukazi n'omusanga asinika amannyo n'omugamba kalo maze okuseka kyosese kikutwala ludda wakikwongerako ki era ogenda kijja muki. Osanze video kusesezza naye mu kuseka okufunyeemu ki era kigenda kwongerako ki. Njagala okwata 2025 teko ku shosho ko GB nenga after ogenda kufunamu ekyamakulu ku GB sente zotaddeko dhani okusigala nga tuna kyosigaziza ng'olinganga embuzi mu station temanji eraga temanji eva. Ekyo kyembagambye nti mu Africa kyetulina ekizibu okusinga ddala mu Uganda Museveni yagala nnyo abantu abasiru kyovula nti ogi 24/7 zikola amabala gakola betting akola ebivulu bikola buli kimu kitambula kubanga yiwa baaganja musigale nga ekintu kiri open naye nga ate buli kimu mukimanyi nti ekisinga obukulu kasita munaategeera nti ensi yammwe mujja kuzuuka yensonga lwaki buli muntu yenna ayogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga Museveni tamwagalako era amutta n'amujja kubanga oyo abuuse embuzi ze ezigenda okuba nti zeebase. Njagala nnyo abantu abategera ensonga zino okusinga okwogera ensonga ezitayamba ggwanga. Awo nvuddewo ngenze ku Kigulalogi kyaleero. Ku Kigulalogi kyaleero kyetaaga omuntu alinamu entegere y'enjawulo. Era mbasuubira nti leero mugenda kufunamu ekyenjawulo mu Kigulalogi kyaleero. Kigenda kuva mu lufumo olugamba nti semosuta guli muntamu bw'ogukuba tofumba ate bw'ogukuba tofumba ate bw'otagukuba era tofumba ogenda gukolera ki? Abamanyi entamu z'edda entamu eŋŋanda zaabanga nsumbi. So sizine zamwe za steel entamu eŋŋanda ennyolo entoolo enkonjo endugwala twafumbiranga mu nsumbi oba mu bibya kati mu nsumbi obanga ogenda kufumba n'osanga omusota nga gwezinze bulungi nnyo ebiseera ebisinga oyinza okutya okuba omusota ogwo kubanga bw'onoogukuba ensumbi besefuli eyo ogenda gyasa ogenda fumbira ludda emmere ogenda kwokyanjo kye kati okola otya munnange we wavudde Ekigulalogi kyaleero. Kino ngenda kiteeka mu ssali ebyobufuzi mutegere bulungi nnyo buzibu ki Uganda bweyolekedde na bukyo buliwo. Tutandise bwe tuti mu Kigulalogi kyaleero. Ebiseera bisinga mu nsi omuli abakanda ebyobufuzi buli muntu aba yeeyagaliza. Mu kweyagaliza kuno tofuna obuzibu bungi nti bantu batono nnyo abayingira mu byobufuzi nga talina kyabyagalamu. Nze kamwa kwogera najja ku social media kuno kubonyibwa ekitabo nabagamba sirina adde ekyero si wano kyenjagala kabere wa muluka njagala nsi engeeteredde
naye eri abaluvu abaagala ennyo ebifo n'okubalaba nti we bali ekyo nno kikyamu. Singa buli muntu yali alulunkana n'agamba nti nze nnyingidde ebyobufuzi njagala kifo njagala nsimbi njagala bwekiti, y'ensonga lwaki ensonga ezimu tezitambula, kubanga okweyagaliza kuba kungi nnyo. Ate era bwe tubeera mu byobufuzi mubeeramu abalabe, naye omulabe w'omukwata otya mu byobufuzi. Bwe tuba tulina omuggundo gwe gumu ogw'okuggyako nakyemaliro senti bahabula otabasira mutano wakale kinsiira tabizizidde ensanga bisibe. Ebintu omuntu tulina bituna kyamulinga essalamu eri yansenke n'olyoka omanya omugendo gwe tuliko nti tusobola okuggusa ensonga eno nga nenna bwe gisimufungiza olw'ensonga nti bwe tuneeyawulamu ne twekutulamu kiba kitegeeza tuwa omulabe ekkubo ettuufu ye watwagalira okubeera. Vidiyo tandaba tukyali ku kiggula luggi era sharinga vidiyo mpulirize bulungi nnyo. Njagala bajjukizaako ffena abali mu struggle muno, abalwana nga twogera, abali mu preparations ku ground abakola kyemukola mwenna n'abasuubira okubanga mwena kyemugenda okukola. Njagala mukimanye ekintu kimu nti omulabe waffe ali omu yoseriti bahabula otabasula mutano wakale ekyezi nsiira tamuzizidde ensanga bisibe nanyini kabuyonjo etambula. Njagala sooka kubuuza, mu nsi mubeeramu sayidi B, sayidi ewagira newakanya, supporters and opposers. Mubeeramu sayidi ezi bbiri, tekubeerako sayidi ndala. Twava mu kalulu kano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwaka wangu ndi bulungi nnyo, Museveni n'akabba. Naye bifo nga tunagenda mu kalulu nakati after kalulu tulabyewo enjuyi, waliwo oluuyi oli mu kwetondawo, waliwo oluuyi oli mu kwetondawo. Lugamba teruwagira Museveni, ate lugamba terukkirizigana Kyagulanyi. Naye nga bw'olubuuza gwe owali luddawa tasobola kukubuulira gwawagira yaani. Waliwo n'ekiwayi ekigamba nti kyali kiwagira Kyagulanyi ate ne kimuvaako. Ze MP ezi 3. Kati mu byobufuzi wabeerawo MP 2, either wagira oba towagira. Bwe tumanyi sisitimu ya yoseriti bahabulwa asobola okuliyetinga parallel line oba parallel group nga yo eriawo ezannya dingidoole waliwo ayonoonye yeruwa. Fena twatandika struggle eno nga twagala enkyukakyuka era nga tulwanyisa Museveni gwe tukyalwanyisa. Kati gwe bw'ojja n'oŋŋamba nti oli mu struggle oba n'ojja n'oŋŋamba nti gwoga nti towagira Museveni towagira Kyagulanyi nga Kyagulanyi ali ku ludda oluvuganya, gwe ate nga ku makyokera ku makya n'ovuma Kyagulanyi n'omulangira buli kimu ekyetaagisa okulangira, oba oli ku ludda kimukulu. Naye gwe agamba nti olwanyisa Museveni toyinayo wadde kansala, teweesimbangawo nga ne famire yakulema okumanejinga niyo ogamba oli munnabyabufuzi. Kati waliwo embagambira nti mu byobufuzi otunulanga eriiso limu n'ogenda mu maaso, kubanga amaaso bona ogamalira ku sayidi emu tojja kutuuka gy'olaga. Tutandise tutya? Bw'osanga omuntu nga ye talina ludda nga talina ludda, Museveni tamuwagira n'indirectly nga amuwagira, tawagira Kyagulanyi nga tavuma Kyagulanyi nga te Kyagulanyi yaliwo nti kati ye mukulembeze aliwo yawangula ne bamubba akalulu, obeegenderezanga nnyo balina ebigendero byabwe. N'abantu abalina social media platforms nga ate mu uploadinga video feze twogera ne budda bigambo yaffe ne bikyusa ne muteeka mbibangana, nammwe tubalaba bulungi nnyo era mwegendereze. Tosobola kugula social media platform nga tolina kyogenda kuteekako, toyagala kulaga face yo wakulyetinga account oteekako video z'abantu gwe tojjeyo face naye nga ate bye tukola gwe byodde byozaamu n'oteekamu ebyo nammwe kikyamu. Mujjeyo wenyi bwammwe mwogere ensonga zammwe ensi ezimanye. Eyo si awo mbadde nkyamye obukyami njala genda kutuusa kiggula lugi kino tugende ku video yatuleese. Njala sooka babuuza mwenna abavuma Kyagulanyi n'abo abali mu struggle nga mwafunamu enkenyera. Kano ke kalowoozo kange mu kiggula lugi kyalero njagala mukitwale. Mu revolution mu nkyukakyuka tembulamu njawukana, naye tulina okumanya ekigendererwa kyaffe kiki. Osobola okwawukana n'omuntu olw'endowooza ye, olw'ebigendererwa bye, oba osobola okwawukana n'omuntu nga ekigendererwa gwe bw'okiraba naye si bw'akiraba. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Naye tusigale nga tulina ekigendererwa kimu kyakuggyako dictator. Obusobozi bubeerawo, tusobola okusowagana naye tusobola ate okuddingana nga tulina koze emu. Tutya yoseriti bahabulwa bwe yali ng'atandika ebintu bino yalina abalabe bangi nnyo
abali mu gavumenti nga balabebe n'abatali mu gavumenti nga balabebe yasobola atyo okukola ekintu kino n'akiggusa. 1 yasooka n'aziba amatu. Yose yasooka n'aziba amatu n'afokasinga ku kintu ky'ayagala n'ayogereza abalabebe abali mu gavumenti n'amatiza ekigendwa ky'ayagala era bwe yabamatiza ne bakkiriza omwegattako ne bamufasilitate nga senga ziva mu gavumenti. Kubamu kubale Museveni bye yali alina kwaliko ne Sam Kuteesa taata wa Lwaboogo babidandise bonna tebaali babe Basamu Kuteesa tebaali babe Bamama Mbabazi tebaali babe Museveni teyalina bantu be wabula abantu be yaguza idea basooka ne bagaana oggigula n'abalemerako n'abakyusa obwongo n'abaleeta ne batuuka ku nsikiriziganya ne bagatubye tujjeko omulabe. Bwe batuuka okujjako omulabe naye Museveni teyeerabira nti abantu bano tebamwagala yajja nawo mu nsiko ng'amanyira tebamwagala mpaka lwe yawangula omulabe oba lwe yawangula olutalo lwe yaga nti yawangula revolution y'olutalo lwa 1986 n'awangula. Naffe tulina okukopa idea gye yakozesa nti bwe mmanya nti gundi mulabe wange tomufokasingako gezaako mwogereza bw'agaana muleke funa omulala kubanga eri abatajja kukkiriziganya na ndowooza yo eri abalina ebigendero ebyabwe nga tojja kusobola kukola ki ogenda nabyo naye making sure nti amatu gateeke mu ppamba ogende mu maaso. Esaazi bwe twogerera Yoseri wamala okuwangula struggle n'abantu ate abaali abalabebe abali mu gavumenti ziri bw'amala okuwangula n'abateeka mu gavumenti naye yasigala kimanyi nti balabebe kyeyakola kiruwa yagenda akola kye tuyita surgical operation ng'ajjawo omu ku omu ng'amugjawo ng'amutta ng'amugjawo kyekyo ekimuwangaza n'okufuga gino gyonna emyaka 37 plus yamanya nina osooka okukozesa abantu bano bwe mmala obakozesa n'entuuka wentuuka nina okubajja kubanga manyira babadde threat gyenvudde kati the same situation we are in right now. Kikyengezaako okutegeeza kyengezaako okutegeeza eri omuntu nga talina kyayagala nga nekyalwali natakimanyi naye osobola omukozesa n'omufunamu gwe kyoyagala ate oluvannyuma n'omufuula gwe kyoyagala oba n'oyagala gwe kennyini n'ofuna kyobadde oyagala. Eyo tactic weeri. Ekyokulabirako Yoseri yakimanya nti alina okukyuka mu byobufuzi engeri gy'abikolamu. Yoseri yatandikira mu Fronasa akabiina k'abatujju n'akavaamu n'ateekawo National Resistance Army NRA n'agikyusa yasooka mu Fronasa, I beg your pardon. Bava mu Fronasa n'ateekawo ekibiina kye bayita Uganda Movement Party UPM. Bava mu UPM n'ateekawo National Resistance Army NRA. Bw'amalaawo n'ateekawo National Resistance Movement oba NRM gye yateekawo kati gy'atambulirako yagenda yeeyuula. Naye mu nkola eyo agenza amanya omulabe we n'ababa mwegasseeko n'amanya ono omulabe wange nambadde nkimanyi ne kati nkoze ntya agenda amugjawo mpola ajjawo mpola ajjawo mpola ajjawo mpola ajjawo mpola. So njala kuga nti n'oba omanyi nti ono gundi mulabe wange osobola omukozesa kyoyagala bw'omala okifuna n'okola kyoyagala. Kati ffenna bali mu struggle tukimanyi tulina abalabe naye ate omulabe mukozese kyoyagala bw'omala omukozesa kyoyagala ku lw'eggwanga ojja kwesanga kyoyagala okifunye nga n'eggwanga lifunye kyeyagala. Nkiddamu bw'obanga waliwo agamba nti Uganda tesobola kukyuka kitegeeza ye kennyini tasobola kukyusa mindset y'obwongo bwe. Uganda esobola okukyusa esobola okukyusibwa mu ngeri yonna esoboka singa tuba twekutte wamu olw'ensonga tukimanyi nti teri mulabe wa lubeerera ate teri mukwano gwo wa lubeerera kubanga abantu bakyuka naye tulina main cause yakuggyako Museveni so si yakulwanagana kubanga singa Museveni yalalagana abantu abangi tiyandituuse gy'alaga. Kale mu kiggulalo gye kyaleero buli muntu yenna fokasinga woolina fokasinga buli w'okutte kwata tugende mu maaso. Abali ku social media basigale ku social media abali ku ggulalo bagere ku ground bakole emirimu gye balina okukola. Kyekibadde ekiggulalo gye kyaleero then tulyoka tugende ku video eyatuleese balina okunywamu ku mazzi. Nga sinagenda ku information njala motagingire muhozi balamu n'ekibinja ekya MK project nina information njera bawano
Bwenzija ku social media kuno nempa information njiwa ku lwaba na Uganda ne ku lwenkyukakyuka njala kino mukitegeere. Bwenzija nakola information wano ku social media njikola ku lwaba na Uganda ne ku lwenkyukakyuka ku lw'eggwanga lyange Uganda. Era bana Uganda bajiwuliriza. Era bangi bafunyeemu bayirigiriziddwa bategedde. Kati information jensindika ngisindikira bana Uganda okukyusa obwongo bwabwe n'okwekuuma. Kiri eri abo benjogerako ebintu bino okucounter attacking information yange nti singa bafulumiza information ku government ya Yoseri n'abatembayo. Kiri eri batembayo Seri oba government ya Yoseri enkyamu okujja okutandika okukwata mu information jonjogedde. Kubanga nwanyisa yo. Kati gwe enkola ya Museveni eri nti bwa kulemererwa asoka kwonona linnya lyo bw'aba tayononye linnya lyo n'atandika okukulekera enkwezenge zikutandika okukulima empindi ku mabega. Ekyo kyonna sooka n'enkisoma nti ejja kubayo enkwezenge. Kati ekyo Museveni bwe kimulema ye akola ekintu within n'agamba nti kati ate kankulumbise abantu bennyini bemuli nabo. Kati bwempa information mba nsubira nti abasajja ba NNB balina okuli kye tuyita counter attack information gye banfulumiza not ate abali ku ludda oluvuganya. Kati bw'olaba ng'ali ku ludda agante ali ku ludda oluvuganya ng'ate azze mu information gye mpadde nga agikyusa oba agiwakanya manya ani gwakolera tobuuza. Nkiddamu tukolera nkyukakyuka twagala kujjako Museveni. Mumpulira bulungi nnyo. Information jemba njogedde njogera ku Museveni n'ebikolwa ebikyamu n'okutta abantu bemba njogeddeko. Kiri mwogezi wa government oba ow'amagye oba owaki oba defending government okucounter attack information jemba mpadde so si ate ali mu ludda oluvuganya. Bw'olaba ng'ali mu ludda oluvuganya atadda mu information yange agikwata magitukinga ataga nti sintuufu ng'omanya nti oyo akolera ani Museveni kubanga yabasasula ssente okukola omulimu ogwo. Kubanga embanga njogedde ku Museveni njogedde ku Janet njogedde ku Muhoozi njogedde ku system nga gotoli mu system. How dare you nojja n'ogamba information gye mpadde nkyamu oba okolera ani? I'm just asking. Bwenzija nenga nti Museveni mutemu gwe nojja n'ogamba oli ku ludda oluvuganya ate Museveni si mutemu oba okolera ani? Oba okolera Kyagulanyi okolera nkyukakyuka okolera Museveni. Bwenzija nenga nti kino Museveni agenda kikola ne kibaawo nojja n'ogamba nti ayalimbi oba okolera kitegeeza oba okolera Museveni kubanga Museveni abantu balina okuddamu eyo information so sigwa ataga nti oyagala nkyukakyuka. Ompulira bulungi nnyo Museveni akola ebintu bingi naye ndabagamba nti nze sigenda kuleekana na nkwezenge. Tuyina kye tuyita okweyiwa amanda mu mbugo. Kye bayita obudde kitono nnyo okumanya nti ono akolera ani oli akolera ani akolera ludda wera ne amusasula. Sitaani oba akola emirimu gye. Ate tosuubira nti ate bamalayika ba Katonda bagenda kujja bajaganye ne sitaani balina kulwanyisa sitaani. Kati gobolera bamalayika ba Katonda ng'ate bakolagana ne sitaani ate okulwanyisa Katonda kiba kitegeeza nti Katonda obuzibu mwolekedde. Kye mbagamba nti buli lwolaba omuntu ng'agamba nti awagira Kyagulanyi awagira nkyukakyuka ate ng'alwanyisa abo abakuba Museveni muteeka wansi tobuuza ne gwakolera. As simple as that. One, nze nemba nga afunye information nempulira ku platform y'EPC emisera nga lwajogeddeko sigiddamu kubanga mba njagirita mu version endala ebuzebuza abantu njirekawo awo. Two, nfuna information emu nenjireka netuukawo neŋŋamba that is good. Two, manyi baani abali mu struggle betuli nabo n'abataliimu. Naye siina budde bwabwe kubanga nze main focus ya information. Nenjagala musalamu kata mukati mugere bw'obanga oyagala nkyukakyuka ng'ogera nkyukakyuka nandisubidde nti oyina kwogera ebyo ebivumirira gavumenti eriko eyabba obululu ate si kwogera bigidifendinga kubanga izi information yemba njijja mu reliable source n'egitya ku social media goloza lwaki bo lwenkola information bakise bagenda okukola ate gwe nejera mvanti ate information jawa kitegeeza okolera Museveni ng'abantu bategeera nti okolera Museveni kubanga sikwogeddeeko sogeddeeko ki gwe nejera information yemba kitegeeza gwe kennyini okolera Museveni indirect nga tomanyi kubanga mu musasula tubamanyi ekyo sigenda kulwawo kati njala tandika ne information abasinga obungi omwami ono temwamulaba twatandika naye ku kyoto bamuyita omulangira Goloba Suuna mukama amumuze mirembe yatufaako
yafiira South Africa nga struggle enetera okubanga etandika bulungi galugega mu maloboozi oba ku ddoboozi lye lyayogera mu nnaku ze ezisembayo then bwe malo diwuliriza tandika information yatuleese mu sharing video njala balaga ekifaananyi nga bwenzanya eddoboozi lye yali musajja mukwata mpola ate nga mwogeza ddembe namupostinze ne mumulaba y'omu ku basajja abaali tebalya bigambo byabwe ng'ayagala eggwanga ayagala n'Obuganda era musajja mulangira yali muwogeza ddembe bamuyita Suna Goloba yatufa kugenda ku maloboozi ge yasembayo okwogera ku live ze nga Katonda n'ate mutwala bamu ku basajja be nali neesiga nga tasobola kukyusa bigambo bye yono wano nali smart webale nnyo amaanyi g'otaddemu n'omutima ogwo omulungi omugabi ogwa struggle mbadde nkufollowinga nnyo naye nga oli active webale nnyo webalire ddala kyala alima smart webale nnyo webalire ddala wojja Omukama Katonda akuddizeewo bingi ng'obugulu bw'eggongola Sheira Lwamushana abasinga tujja kwemanya mpola mpola abamu ndaba muli bapya ndaba president omujala zibeerako ezaffe eza politics naye nga gye tunaagendera eyo maaso tujja kuba tukoze eki tumaze okutegeera buli omu gegamu ku maloboozi agasembayo omugenzi oyo ng'agenda otuufa ku maaso omulangira Suna Goloba yali musajja nga talya mu bigambo bye nga tateesibwatiisibwa era y'omu ku bantu be twatandika nabo neera we yagenda Katonda omujjirawo ng'era waliwo obutakkaanya ngera embiri bigenda maaso ku social media so saagala nnyo kutinkula kabokisi kabuuka kyobula nti omuntu anomba olina okuba nga weegendereza nnyo saagala kusumula kabokisi kabuuka nabage mu nkwata empole saagala kusumula kabokisi kabuuka kubanga mmanyi bingi nnyo mwandibadde mubaako webukoma Goloba w'omula mirembe omulimu guwandekera nkyagulina era ng'otambuza wayagala nnyo Buganda ne Uganda era wafa olwanirira ggwanga Mukama akuumuza mirembe salutyo tutandise video kansubira nti Wasanya atuuse kuba tugenda gikwata mpola mpola mubadde mukimanyi nti ku lutalo lw'endiko okulwanyisa Yoseeri buli koona n'abakozi bonna we bali lutuuse ku nnamusa nnyoge eradde mirembe abatamanyi Luganda kamba nnyonnyole bulungi bwe tuba tulamusa mu nnamusa yaffe ey'Ekiganda omuntu bw'okyala mu maka g'omuntu bulungi nnyo mu nnamusa yaffe ey'Ekiganda tuyinza okugaa nti eradde kisinzira omuntu bw'osanze omukazi omusajja nti eradde ssebo n'akuddamu nti eradde nnyabo nti nnyoge mirembe kasite nnamusa etuuka ku nnyoge omanya nti otuuse wetwogeredde essaawa zino struggle gyendimu nammwe gye mulimu bannayuganda bakyali ku mpeke emera struggle oba ennamusa etuuse ku nnyoge ku bantu abanwanyisa ku information gyempa wetwogerera wabaddewo okulya n'okukomba essowaani mu lubiri lwa Kabaka Emmengo ku Sande eri ewedde ku misinde egya birthday run bwe mwalabye ebigambo byageddwa empologoma ya Buganda nga si musanyufu wadde face nga mwagirabye ng'eri awo olw'ensonga nti Kabaka abantu bano bonna yamala bategeera n'abeekengira ne video mwazirabye nga n'entunula gy'atunula si nnunga mu nnyo olw'ensonga nti abuuza abantu bano be nnali nsiimye be bantu abankola bino era mwamulabye nnyo ng'omubiri gwe gwogera nti njagala nnyo okubeera mu bantu bange okusinga abakungu b'Emmengo mukiwulira bulungi nnyo omubiri gwe gwadde gwagala nnyo okubeera mu bantu be okusinga okubeera mu bantu bano abayita bakungu kubanga yabategeera bonna nkwezenge munnange kantegeeze ensi nti ebbanga lyemmaze nga nnwanirira Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka abasajja bano badde bategese okuba omupiira mu katimba balyoke bagwabye ensi ekwate ku mutwe butyo abasajja n'abakazi nga bakulembeddwamu Wasanya Charles Peter Mayiga n'akabinja kaakali Mmengo akabaddemu n'omumpembe yazze n'akola audio ng'agamba nti twogera kutya Kabaka ajjanjabwe babadde bawandiikidde Kabaka ekiwandiiko oba gye tuyita speech oba speech oba okwogera kwe nga kulimu we kwadde kulina okutuuka nga kwogera kukoma kwogera Lumbuye nti ng'Obuganda bwesamula ebikolwa Lumbuye ku social media gamba simanyi okuvuula Obuganda n'okuyisa olugaalo mu Kabaka bwa Buganda
butyo Ssaabasajja Kabaka byabadde ayita mu kuwandika ku bali bamuwandiikidde yagenze okulanga alaba mu speech eno naga n'agisula wansi kweko wandikira yeegi yakoze mu ddakiika ntono nnyo era n'agisoma bulungi nnyo eyabaddemu ng'akubiriza abantu okwegatta n'okulwanyisa obulwadde bw'ekawuka oba n'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu era olwamaze n'ayita omuyimbi gwasinga okunyumira ennaku zino ng'omwawuliddeko bulungi olwo n'aggalawo speech bulungi nnyo naye nga gye badde bamuwandiikidde yabaddemu akatego nga baagala Ssaabasajja Kabaka mu kamwa ke kennyini mu speech yadde alina okwogera nga mulimu erinnya lya Lumbuye nti avumirira ebikolwa byakola ku social media nali bannange pressure eri ku basajja Ssaabasajja Kabaka yaganye okusoma speech eno bulungi nnyo era ne batula bulungi nnyo kati olutalo we lutuusaawo kati bwe ntunuulira obukolwa nga buzannyira mu musiri ogwateganya nnyini bajagalaza obugulu wandike speech nti mbasaasidde era kafeero olyoka wafa mangu kubanga adobadde kyatuyimbira ennyimba nti kwegamba n'otunuulira akakolwa nga kazannyira musiri ogwateganya nnyini kajagalaza obugulu balinga kamuji esitamye ku malaalo kumba amalaalo gesitamyeko gaali gajjano eri tumwine liiso moja kwesitamye kamuji bassebo njagala bategeeze olutalo lwendi musiri wa kusaaga abasajja badde bataddewo speech ng'egamba tuvumirira ebikolwa muzzukulu wa Buganda Lumbuye byakola okuvvoola ekitiibwa kya Buganda n'okuvvoola Kabaka era byakola ku social media obwakabaka tebubimanyiiko Ssaabasajja lwatunudde mu speech n'agamba nyabula mugunywanga ne mugufujja n'agaana ogisoma neewandiikire ye era n'agisoma olutalo lwakomyawo olutalo ne lweyongeddeyo lutya bwe nali naakava mu kkomera nga naakasomolulwa nategeerwako nti era baali baagala gamba nti bagenda kungoma mu kibiina kya National Unity Platform nga waliwo akabinja akeesomye nembitegera ne ngamba ensonga zitalina amakulu sijjaziwo makulu ekintu kyekimu olw'ensonga nti eri yaganye era mwalabye speech y'omukulu gye yakoze mu voice note ng'avvoola abaga nti tosobola kwogera nsonga za Buganda omukulu oyo yayogeddeko ku kyokugoba era tiyadde ategeeza nze kungoma mu National Unity Platform era n'asindika n'enkwaya gye ezimu zigende ku Twitter zitandika okuwandiika nti ngobebwe eno era y'emu ku Twitter yennyini gye yakoze yennyini ye gye yakoze Mathias Mpuuga Nsamba ng'agamba nti abantu abamu yagambye tetukyaddamu kugumiikiriza bantu berimbika mu National Unity Platform ne People Power okuteekawo oluwonko wakati w'ekibiina kyaffe ne Uganda oyo yeyawandiisa ebigambo bino Mpuuga Nsamba ng'eriggolo y'emmenge eganye okukola ki eganye okunywa kati ne wabeerawo zino enkwaya ageze ziri ku social media ono bamuyita awakened millionaires yagambye enough is enough Mr. President at Bobi Wine please denounce at Lumbuye Fred Eke Kajubi and whole his group eyo yiyo kati olwabadde batambuza kino ekibooziboozi nti bakole ki bangobe bakulu eno emboozi gye tulimu eyo bukulu zino si mboozi za kulya chapati mu National Unity Platform ga yakatandika ndi namba 2012 buli kimu nkirina ndi namba meka buli kimu nkirina ne sijja kibalaga kati njala bategeeza nti gwali alota nti ogenda kugoba Lumbuye mu National Unity Platform omala budde bwo kubanga eno system gye tulimu ebyobufuzi ndala nnyo mwali mwamanyira boga system eya Democratic Party nti babalonda mugenda ne mukola emivuyo gyammwe antiro ngaliyo okulonda kuzzeeyo nga temwagala abuuza bibuuzo Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe yatugamba nti abakulembeze bonna balina okuddamu ebibuuzo era balina kubuuzibwa y'ensonga lwaki tubabuuza kati abamanyira system y'obutabuuzibwa kubanga bambala amasuuti nga tebaagala kwogerwako be batandise okukola ebivuyo gy'okwagala okutiisatiisa bagenda goba toyina gwe waleeta mu kibiina toyina gwojja goba ate toyina gwojja kutiisatiisa nkiddamu temwina gwojja mujja kutiisatiisa I'm here to stay in fact ngenda bagamba nti ate kati ngenda kubeera nnyo mubi n'okusinga mwali muntegedde kuba kati ate ntegedde akamanyiro mukajja ku levendera mwagala kambaza gambutusi pressure mujja ngenda batokosa kentegedde nti ate kati bintu bino byonna mubifuna ngenda batokosa mujja kutya ne provided nti twagala kujja ku Museveni
ngenda kuza mwezi mulano ogwokutaano tulinayo okwekalakaasa eggwanga lyonna njagala ombuulize kansalawo ku mukutu gwe yataddeko ki njagala ombuulize ompi ku mukutu gwe yataddeko ki nabagamba ba MP betulina mu Uganda kuliko omusajja amuyita Lutamaguzi Semakula ne zaake ne kyabula basajja bokka speech gye yakoze ngali ku BBS telefina mwajuulidde sigiddamu speech gye yakoze ngali ku BBS telefina sigiddamu yagibagambye mwajuulidde oyo gwe bayita Lutamaguzi Semakula kati awo wekavudde ku kwanjula video ketandike tutandisibo tuti ku Rocksat if I'm not mistaken najja nenkola program nembagamba amazzi gemwanya mu lubiri emmengo mazzi makyamu nendabayo mbatazane ti nomanyiza sikyalekana n'abantu kati amazzi ge gano nabagambye ekintu kimboma nga wali mu lubiti nonywa amazzi gano genda ofune eddagala eri kujjamu obutwa nabagambye genda ofune eddagala eri kujjamu obutwa amazzi gano bagalese papasire nga bagalese papasire nga galimu obutwa obugenda okutta abantu mpola mpola in fact bwe namaze nakava ku live wayiseewo eddakiika wayiseewo essaawa ntono nyina baga nti waliwo omuntu ebavudde mu lubiri n'afa olw'amazzi gano nja bagamba olw'amazzi gano naye kambazanyirewo eddoboozi lino mulyoke mutegeere lyoke tugende ku muhozi project njala mutaginge muhozi project wano indako one minute oh no indako information yange nagitereseewa all right aya mukulu Lumbuye kyoyogera ku kyamazzi ekyo nkirinako obujulizi omwezi ogwokubiri omwaka guno ennabumali nasanga UNBS esazeeko edduuka limu nga balikola saaki kati bwe bagenda nemboozawo edduuka nembooza nti no bano babadde banoonyaki naŋŋamba nti no baali banoonya amazzi ge bayita Navara nti gali expired n'olwekyo bali kunoonya buli dduuka lyonna amazzi ago we gali balabe nti no bagajja ku katale wabula kati bw'okyogera nti no gabadde ku misinde gya Kabaka ng'ate UNBS ekyaliwo bagatunda ekyo kiraga nti no UNBS ebeeriddemu bannayuganda olukwe kale amazzi ago saidi ze nabo bali bwe nabasanga nga baganoonya nakiraga nti bakyagagala ku katale kyekyo mukulu Lumbuye wabula webale kuweereza alright njagala buli muntu yabadde mu lubiri nonywa amazzi gano baŋŋayo bantu mangi beetissa amazzi gano wala bagatalidde mu leesu wala bagatalidde ku lubbalo mangi nnyo gadde mangi nnyo amazzi gano tegabadde malungi gakunywa gabadde bitali birungi n'obuwombeefu nze information yange ngitekana ku social media mune mugiwulira ayagala n'ajuulira atayagala ntagiwulira ngenda basaba genda ofune eddagala eri kujjamu obutwa kyetuyita detoxification ofunemu ogeri gye bakujjamu obutwa oba wejjanjabe ng'obudde bukyali otherwise amazzi tegabadde malungi ekyo nkibasaba busabi sibalagira naye ng'oliwaddemu butagenda kwekebeza obutafuna ddagala ng'anywedde amazzi agenda bagambi kati awo tuvuddewo mwenna abantu abali e Boston njala bategeeza nti omukulu Ronald Kibuule gyali mu Boston temunoonyeza walala tali mu ssaza ddala lyonna ono Ronald Kibuule gyali e Boston bulungi nnyo oyo Ronald Kibuule ono mutabani wa Museveni ali Boston tafulumanga utalina ssaza mpozi nga agira n'avaamu nadda oyo Ronald Kibuule gyali e Boston era kusinziira ku sources zange ez'enjawulo omwami ono alina omukyala ngali lubuto omukyala ali myaka wakati wa 25 kwa 26 gwabanga atambula naye nga amutwala ku maternity check up ko ababajita antenatal check up mu ddwaliro baliyita Beth Israel East Campus
330 Brooklyn AVA Boston MA Ronald Chibuli. So mwenda abanoonya omwami ono ku bikolobero yakulu by'okutta abantu n'okutta abantu emukono. Omwami ono mwali mu America ali mu kibuga Boston, ali mu ssaza bayita Boston. Alina omukazi ali wakati w'emyaka 25 ali lubuto era okusinziira ku kusose zange yasangiddwa ku ddwaliro lino balita Beth Israel East Campus 330 Brooklyn AVE Boston MA ye address w'eddwaliro bamulabyeko era yeekanze nnyo nga bamulabye ne yeekangaloza badde so njala bategeeza mwena bali mu America. Omwami ono omuzi w'emisango yalekanga abaana ba National Platform ali mu ggwanga lya America mu ssaza lya Boston gyali sawa mbabulidde address watwala omukazi ono era ndoza kifaananyi kyakibwe musobola kijja ku Google ne musobola okugenda okubuuza security okubuuza musobola okukozesa amateeka gonna okulanga bafuna omwami ono details zanze okuba nga yakyusa amanya nga tali mu Ronald Chibule nga passport bayida nyingi nnyo so ndowooza musobola okugendayo musobola okuba nga mufuna ekintu ekyo. Nabagamba recently nti sente nyingi nnyo ezaakolebwa ez'ebicupuli wakati w'emitwalo 25 nga zitambula mu system saturation era kyekiviriddeko inflation oba kyetuyita kividdeko inflation ne kivirako ensimbi za Uganda okunaabuuka n'okuba nti kati okufuna ensimbi engwira kikutwalira obudde olw'ensonga nti sente ziri mu saturation zonna nfu. Mubadde mukimanyi nti Muhozi project Cape chairman project sente zonna zikitambuza sente za Namunkekera zonna nfu era nga batambula bagaba sente zino ku maduuka mu butale kulaale sente zonna zitambula ku Muhozi project zonna fake money era nga zitambuzibwa basajja ba SFC abambadde bu jacket wa SF bwa safe border nenga buliko Muhozi n'amagye nga batambula bagula ebintu ku maduuka akuba emitwalo 5 nagula ekintu ky'emitwalo 1.5 n'omudeza balance ne yongerayo batambulira mu bibinja nenga sente ze bagaba zonna nfu njala tegeeze eggwanga muna Uganda yonna wooli Muhozi project sente ze bakozesa zonna nfu batambuza ebicupuli bye Namunkekera ebiri wakati w'omutwalo ku mitwalo 2 saagala kwogera ng'eyajja okusabirira tune bali mutwalako mubyewulireko mubirabe wonookawo bisanga video era wemmala kuva ku video eno ngenda gibatera ku social media etambule wonna. Babadde Lukaya gye bagabidde ebicupuli okuviira ddala ku boda ya Uganda ne Rwanda gye bazze bagabe ebicupuli okutuuka awo bali bagabidde ebicupuli akamalo kabaddira mulungi nga maze okwongeramu ekitangaala mulyoke mutegere nti bano abasajja batambuza ebicupuli.
Video bangambire mu light nyingi simanyi bwano kina akola bulungi ate wano batesobola kulabika bulungi. Let me see. All right. Kale bwenva ku live eno ngenda giteekayo nje posting, then mujja gifuna bulungi mujja uploading, mujja giteeka ku page yange, then mulyoke mugifune bulungi nnyo mugitegeere bulungi. So yeyo project ya MK etambula egabe bichupuli okuva lwe batandika okukola lwakuba nti abantu bamanyi. So no mutegedde bulungi nnyo abasajja n'abakazi abagabe bichupuli. Abasajja ba MK batambula bagaba bichupuli okwetola eggwanga lyonna. Era campaign zaabwe zitambulira ku bichupuli. All right. Bwenali mbagamba information ekwatagana ku lwaki yose litagenda signing atteeka lya Balesiaga oba eri abavuzi b'empanka. Ndoza mwali mulowooza nsaaga mwakera biddeko manze sikyala kulekana nammwe nabagamba yose tasobola kusayininga tteeka lino olw'ensonga nti ye mu bintu byakola abala ebintu bibiri nfuniramu wa era kikyenzizaako nembabulya details zonna lwaki tagenda disayininga njera tegeeza ensi ngera etteeka lino yagamba embibalizeere ngate mu kimenti parliament bange maze okuteesa ku kintu ekitwala nga kisigaddeko omukulembeze ku kisayininga. Kati lwaki yaganyo kisayininga ngate parliament yakimaze kalaga parliament ekiteeseeko kitegeeza tagenda designinga nga bwe nabagali gida sigala waawo. Kati ndoza mutegedde lwaki tasobola designinga olw'ensonga nti akimanyi nti ye awo ye waasinga okufunira. Munnayuganda ali mu Sudaani zombi ey'amaserengeta n'ey'amamboka nandikuwadde amagezi wandyewaze okugenda mu South Sudan currently. Munnayuganda nandikuwadde amagezi togenda mu South Sudan. Please togenda mu South Sudan. Ekintu kiri bwe kiva waggulu kiyinza osibire ne wansi. Naye ng'ate jjukira nabagamba najja mbagamba nti wagenda kubalukawo olutalo nga Museveni kennyini yalulimu. Era bino bituukiridde. Nze sikyagala kwoga nti guli kintu nakyogera. Ensejja video neziteekawo. Nabagamba nti olutalo lugenda kubalukawo. Kati nkuwa amagezi Munnayuganda ali mu South Sudan tero winnyike mu nsuwa oddeeka nga obudde bukyali bweyagala obulamu kubanga waliwo ekigenda okubaluka ekirala. Naye ekyo nga kigenzeeyo njala sooka bategeeza kyembadde munatagitegeera. Olutalo oluli mu mamboka awo yose alinamu ebitundu 4 ku buli 100 omutwe. Era akimanyi bulungi nnyo kyakola. Naye olutalo luno si lw'entalo zino eza bulijjo. Njala banonyola olutalo luno. Ekisooka olutalo luno lulimu okulaga eryanyi wakati w'ensi z'abazungu n'ensi ezikkiriza mu nkola ey'ekisibira mu bbwa. Buli omu ayagala kulaga nti alina amaanyi era afuga ensi. Kati olutalo olulimu abazungu lwe lulimu eggwanga eri Amerika, Bungereza ne Europe n'ensi za Asia ezimu. Kati olutalo olulimu abasibira mu bbwa lwe lulimu Russia, China, North Korea mwegassemu n'amawanga amalala. Kati olutalo luno lwakulaga ani asinga amaanyi ku nsi kubanga jjukira ensi zino zitandika nezigenda nezisaba ebifo zirina okutuuza beesi zaazo oba enfo zaazo okuba nti wabawo olutalo lwonna basobola okuba nga basinzira ewantu awo okuyingira mu lutalo olwo oba okumanaginga ensi eyo economically, politically, socially. Kati abasibira mu bbwa okuli Russia, North Korea ne China okuli n'ensi endala ziwagira gavumenti yaba bajasi abasibira mu bbwa abadde bafuga Sudan. Gavumenti yaba magulu meeru yewagira kana akabinja akabadde akalla
akalinga SFC yekawagira nga buli omu ayagala kufuna amaanyi okuba nti ateeka enfo ye mu ggwanga eryo nga wasinziro controlling ensi ezimu za Africa. Kate wali okunywa n'okukomba essowaani Museveni ayinamu interest kubanga Museveni kati essaawa zino wetwogerera ali mu nkola essesettuka okuva ku bakama be adde ku nkola ey'abali bamusibira mu bbwa be baluwa. Museveni ayagala kuva ku bazungu adde kuba musibira mu bbwa baba yeegattako. Naye ekyo kiyinza obutamulekanga ye olw'ensonga naye afuuse diabetes oba afuuse ekintu ekitakyalina mugaso eri abazungu kubanga avudde ku nnono zaabwe n'endagaano ze baakola. Kati wali okulya n'okukomba essowaani. Olutalo olwo luyina ekira kye lutulaga kiikino wano wammanga. Waliwo kye tuyita olutalo ssematalo olw'ebyenfuna olugenda mu maaso nga luyinza okunyinyiitira mu mwezi ogw'omunaana. Olw'ebyenfuna lwe luluwa. Ensi yonna ebadde efugibwa ensimbi ze bayita eza ddoola. Mu kusuubula mu nsi yonna obadde osuubula mwanyi, obadde osuubula mafuta, mbaawo, osuubula China, osuubula ngoye, oba osuubula ki, nga ne bw'ogenze mu woteeri zonna mu nsi yonna yonna w'olaze, owaayo ssente ya ddoola ne bakukkiriza okukola saaviisi ezo. Kati ensi zituuse okulaba nti zibadde zikola feve eno oba zibadde zikola bizinensi nga zikozesa ssente zino okumala emyaka 2+. Kati nga n'omuzungu kwa controllingira n'omuzungu ono kwa controllingira ensi gamba ng'okuteekako obukwakkulizo singa oba oganya okkiriziganya nabo n'akuteekako obukwakkulizo mu ngeri emu oba endala. Kati jjukira ensi zino ezisinga obungi eziwakanya enkola ya ddoola n'ebikolwa by'abazungu zense zirimba musibira mu bbwa ze ziriwa. Zense leo kudasha okuli North Korea okuli Irani n'ensi endala eziri awo ezo zibadde zirina bamusibira mu bbwa ne China nga kweri. Kati bo bagamba naffe twagala kukyusa mu nkola tubenga tuva ku luuzi omuzungu lwatusibye ebbanga lyonna tuteekewo enkola eyaffe tusooke tusuula eddoola eno tuteekewo essente yaffe mu tusobola okusuubulira n'emikwano gyaffe. Kati essaawa zino bwe twogerera bali mu kunoonya kye tuyita mikwano gyabwe beegatteko basobole okuyimirizaawo musinde guli ogulwana n'omuzungu economically kyovulama nti wajja kubeerawo world economic war okuva mu mwezi ogw'omukaaga okutuuka mu gw'omunaana. Buyinza okulabako nga wazzeewo ensimbi nga yegenda okuba nga eyekusuubula okwetoola ensi zino wano wammanga. Mu kusookera ddala America, Bungereza ne Europe n'ensi ezimu Asia zikyali ze zimu. Kati zino ensi z'abamusibira mu bbwa omuli Russia, China, North Korea n'ensi endala zinoonya be tuyita mikwano gyabwe bagenda okukola bizinensi bave ku nkola y'Omumerika. Bagenze ne bogerezeganya n'omusajja omuwarabu mu Saudi Arabia naga atagenda kubeera ku saidi yaabwe. Bayogedde n'omusajja owa Dubai naga agenda kubeera ku saidi yaabwe. Boogeraganya n'ensi nnyingi nnyo zigenda zikola ki zidda ku saidi y'abana babasimira mu bbwa. Kyokka Kenya nayo yagambye egenda kudda ku saidi y'abo bamusibira mu bbwa. Uganda tobuuza already gyeri n'ensi endala nnyingi nnyo. Kati omuzungu ono mu nkola y'ebintu ekisooka tayagala kuswazibwa. Ekisooka ekyokubiri agamba okulemererwa nnyonoona. Ekyokusatu agamba nti enkola gy'abadde ataddewo ng'abantu tebagimanye ebbanga lyonna bano basibira mu bbwa banaagiraga ensi kijja kumuswaza nnyo n'okumulaga nti akyalina maanyi. Kiriwa edda bwe twalimanga kasooli ng'enkima tezimanyi nnyingi nnyo obukaamujje twateekangamu kye tuyita kangabaana oba kye bayitanga scarecrow mu kasooli omwo. Twazimbanga busemufu ne tubuteekako obuveera. Kati empe obujja nga obuveera buno bukola ki buleekaana nnyo. Kati enkwenge enkima buli kimu nga zidduka waliwo omuntu. Kati yenkola omuzungu gy'abaddemu nga ye Eva abeera kangabaana ng'akanga buli muntu kwe tayagala muntu ayogere. Kati bana basibira mu bbwa olw'okuba nti bo etteeka ewa bwe likola nti etteeka nti
kino kigenda kukola tekiteesebwako kino tekigenda kukola tekiteesebwako teri democracy kati kyebaagala okukola kati baagala kuwambulula abazungu bano bajjemu akapale bakalage ensi nti ono tebalina kye balina yensonga lwaki wagenda kujjawo olutalo olwo bajjewo ssente ezo zonna balwanyise ssente ezo bateekewo ebyabwe kati kino kigenda kulaga ensi nti bulijjo bana abasajja tubatya nga tebana kye balina naye kati ku bintu bibiri mugenda kulaba ku ekintu kimu muyinza okulaba nga abazungu bano batuleetedde gye bujjako Katonda nga batuleetedde ekirwadde ekyefaananyirizaako ssenyiga 19 lumimawawugwe nga kiyinza okuddamu ne kikola enkola y'emu eri naye nga bagenda kireeta mu kulwanyisa bagenda kireeta ng'ekyokulwanyisa okukakkanya bano abasajja bonna batandise okugyayo omutwe bagenda kireeta ng'ekyokulwanyisa so buli muntu w'oli wonna w'oli weegendereze nnyo Mukama akuwangaaze olumufiira mu kavuyo kano nkiddamu buli muntu w'oli weegendereze nnyo olutalo bamusibira mu bbwa n'abazungu oleme ddusulamu kaba kubanga nkimanyi kye bagenda okuleeta kano muli kasalayo essaawa yonna abazungu bayinza okuleeta ekirwadde ekyefaananyizaako ssenyiga 19 ne bakireeta ne kizingako ensi yonna n'okuzzaayo bye baali bapulaaniza badde bapulaaninga naye nga kiyinza okuba nga tekigenda ku essaawa kiyinza okujja okuva kati okutuuka mu gw'omunaana ng'olutalo luli olw'okufuna baani mikwano gyange abagenda okunnwanirako entalo zange kati kyekigenda okugenda mu maaso njala mukyegendereze nnyo kati gwe munnayuganda kiki olina okukola kyolina okukola kikino oyina okulwana nnyo okweddiza ensi oggyeko dictator kubanga dictator si munnayuganda waddemba okukola kyayagala kubanga ye amanyi nti wano si waabwe nabasomesezza ku kigambo kye bayita submerging nti abasajja abanyarwanda batandise okwekwata eggwanga Uganda baliyingira baligatta bate ku nsi yaabwe mwakirayo bulungi nnyo nga bagudde ensalo abanyarwanda bayingidde eggwanga bali mu kukola kye tuyita celebrations nga baaniriza muzzukulu waabwe muhoozi mu kampeyini ezabaddeyo mwalabyeko vidiyo emu ng'abasajja bano boogera ebigambo bino mayinza ebyange ne president yayogedde vidiyo ebyogedde vidiyo eno mwagire bulungi nnyo asajja apulodinze wano ne mwagirabye abasirikale abadde boogera emisiba sajja apulodinze wano ne mugirina kanda bona mansobola ogifuna tako 1 minute ndo basobola okufuna vidiyo eno ahayino wano Make sure those people who are not this country. Right? Are we together, my friends? Now. Right? People who he has been with. Are we together? Meaning the last date of retirement of the general 20. All of figures. Right? Now 2026. Sigenda jiza nnyo lwensonga mwagirabye nekijala bajjukiza abasajja n'abakazi batandise okugjayo emitwe gyabwe bamaze okusubmerginga okwegatta kati bajjayo emitwe gyabwe bajjayo tebayita true colors nti they are Banyarwanda, they are real Banyarwanda, they are not scared anymore. Nkujira njagala otegeere gwe munnayuganda ova mu north mu east mu central mu west. The Rwandese people who occupying Uganda right now, they are coming out of their graveyards. They are now occupying the country officially. Gwabadde aliyo nga tomanyi nti eggwanga balitwala Banyarwanda batandise okukulagako bavuddeyo kati boogera openly kyenkugamba bulijjo otegeere nti bw'olaba ng'omufu avudde magoomi natandika okufuuwa sigala ng'ali mulimbo manya nti tagenda kuddayo gyabadde bate banywerayo sigala kati bw'olanga emirambo gitandise okuvayo gyogera olulimi luno kitegeeza nti olina okulwana ennyo wabadde ebuzaabuza ng'afuka anaaba
njagala kubuuza ku bantu bonna ababadde ku boda ono muzzukulu w'Abanyarwanda nga waali kwabadde k'Abaganda bameka tekwabadde era bonna babeeparedinze bonna mwabula bulungi nga bonna Banyarwanda bakulaga kati true colors zaabwe nti bavuddeyo kati basa facing tukita kusa facinga ng'omuntu wona ogwa mu mazzi omulambo gwe bagandi munaku 2 gujja kuba guvuddeyo kuveeyo ne gudda ku ne gubbulukuka kati Omunyarwanda bbulukusa akyogera kate ng'omusizi agula essiraani nti yenze luli babadde bakitya era mujjukire nti najja nnwana nabo okubajja Banyankole ng'abantu ku social media bangamba simanya mu tribalistic simanyi biki kati bamaze okuvaayo bavuddeyo kati bakyogera kate mugenda kukola ki kyembadde mbagambanga nga temukitegeera kati bavuddeyo njagala ombulye mu history wa Uganda yenna ddiru wali olabyeko ebintu bigenda mu maaso mu Uganda kati nga ebitambula essaawa zino they are surfacing right now bakulaga nti kati tuvudde kubanga buli wamu bwe baliwo kati mujja genda mpola nga mutegeera ebintu biri bye mbagamba kubanga mulwawo nnyo okutegeera tuvuddewo kamale okuzanya supplementation oba okwongereza ku video gye nakola ku Saturday nga mbuulira Bannayuganda obulungi bw'okuba nti olina ettaka ate ng'olina okulula n'ettaka lyo. Omukyalo ono simumanyi Munnayuganda wangalira bweru agenda babuulira then okemba information esembayo mugenda kutya. Video audio ya mukyala nga ayongereza ku kinabaga nti gwali mu diaspora gyoli siye wammwe ewamwe gyolina okulwanira okujja Omunyarwanda ku ttaka lyo omanyi value y'ettaka era otegere nti olina okulwanirira ensi yo. Wuliriza bulungi nnyo. Ngenda kudda ku point eyandese. Point eyandese nabadde mpuliriza Lumbuye byayogera ekigambo ekikwatagana ku ttaka. Ekigambo ekikwatagana ku ttaka. Uganda, and we are so lucky for what we have. Abana Uganda tulina ettaka lyaffe, tulina okulirwanirira. Oba tulifiirako tulimanya nti at least twagezaako ne tulirwanirira. Katugenda tugamba nti bw'ogenda e Bulaaya, wano e Bulaaya. Lumbuye agenda ayogera ekikwatagana n'ebijja. Ebijja kintu kikulu nnyo, kintu kya mugaso. Kati nze ndi wano nze ni mukyala Mugisu. Zenne ekijja kya taata wange, ekijja kya taata wange mu luggya, ekijja kya maama wange mu luggya, ekijja kya baganda bange mu luggya. That it makes me who I am. Kinfuula kikyendi muli mu Luganda. Kwegamba Oluganda sigenda kulwogera nti ndi professional but at least mugenda kutegeera nti kyenjogera. Kwegamba kyenjogera mujja kukitegeera nti kyenjogera. Tisigenda kukyusa Oluzungu kubanga Oluzungu si lulimi olwaffe. Kati ekinya wano Lumbuye agamba ettaka kintu kya mugaso naye kati gwe omuntu ali e Uganda tosobola kukitegeera. Ogenda n'ogamba ze banayize bwe ntunda ettaka lyange bampemu ak'okulya. You come the poor ofuuka omuntu omunaku asembayo mu nsi. Bw'otunda ettaka lyo kwegamba there is nothing you can compare with your land. Ettaka kyekintu eky'obugagga ekikyasinze mu nsi muno. Kati nze mbeera wano mu Buzungu. Lumbuye kyabadde ayogerako ekijja. Wano ebijja wano mu Norway. Babeera n'ekwegamba babeera n'ekinnya kimu. That is what the family can afford. Kati ekinnya ekyo omuntu asooka okufa kwegamba nti abasajja be basooka okufa. Kati omwami bw'asooka n'afa ne bamuteekamu ekyo ekinnya. Walina okuyita myaka 10. Kakati omukyala bw'afa before that emyaka 10 nga teginaba kutuuka. Kati babeera balina okumwokya evu baliteeke ku gundi kumpi ne bbaawe. Naye kakati bw'afa ng'egyo emyaka 10 giyiseewo kati ate babeera balina okumusima
ate ne bamuteeka kungulu kwa baawe naye walina okuyita myaka 10 ate kati mutabani waabwe omukulu n'afa naye ne bamuteeka kuli kwegambe ekinnya ekimu ne kibeera nga kyekisitudde family yonna kati ekinnya ekyo family erina okubanga buli mwaka ekisasulira millions 2 kati millions ezo 2 tezimala ate kati buli mwezi babeeranga balina sente ze balina okuwaayo okubeera nti city council iwaffe kye tunaayita city council ebeere ng'ekikola ki ng'ekikirininga ekyo ekinnya kati obugagga bwe tulina e Uganda tetubulaba kubanga bano abasajja batusiriwaza ne batufuula abasiru tulina okugenda Saudi Arabia okunoonya obulamu tulina okugenda Bulaaya okunoonya obulamu naye ng'obulamu bwe tulina e Uganda omuzungu wano bano abantu bagenda batusiriwaza kwegamba ne batubiika amaaso kwegamba tubeera abaddugavu ne tubeera nga tuli basiru tetulaba kati tutufuna oyo omusajja kati atufuga leero naye n'atusiriwaza kwegamba n'akozesa system emu bano bacolonialism ze bakozesa kwegamba ne batusiriwaliza muli kwegamba ne tusigala nga Abannayuganda nga tuli basiru nga tetulaba wano omuntu wano kati wembeera wano munoolwe ne bw'ogula ennyumba tolijisasula n'ogimalayo kati oyinza okugula ennyumba afamire babeera n'ennyumba kati bw'atuuka awantu ti kati omwana we agenda kugisikira omwana naye kati watandikira okugisasula kwegamba tofuna ennyumba nti kati ewedde kubanga taata wange yali agisasudde asasulanga omusolo ennyumba ngimaliriza nedda kati woogikwati taata we wakugulizza ennyumba woogikwatidde ennyumba kati naawe wootandikira okusasula omusolo nga bw'otandika okusasula naki n'obusulo obulala obukola ki obujjirako naye kakati wano ate ennyumba zawano zonna zibeera na loans kuba mu banka tewali muntu abeerawo ng'alina ennyumba ye kwegamba agamba nze ennyumba yange enna nagisasula nagimala tewaliyo omuntu alina ennyumba ye nga yagigula kwegamba ng'ewaffe omuntu bw'obeerawo nga weetengeredde ng'ennyumba ye kwegamba nga wazimba amakaago wagamala nga wagazimba nga gali awo ono omusajja atuleetedde obwavu kaakati nti ate tugenda mu mabanka ne twewola sente ne tuzimba amayumba tegabeera gaffe ate banka ne zijja ne zikitwala kwegamba omusajja kwegamba batufudde abaavu batufudde barefugee mu nsi yaffe kwegamba they have made us poor in our own country to compare with what we have been all our life if we look back and see what we have been. I've been living in Norway for all these years, but if I look back, how my family lived in Uganda, and if I see the life we have in Uganda, I think we have to fight. Tulina okulwana. Tulabe tukola ki ebyaffe tubirabirira. Ettaka lyaffe tebalitwala, bano abasajja tebatwala ettaka lyaffe. Tulina okulwana. Tulina okusabira obulamu bwa Kabaka. Nze ndi mugisu naye Kabaka nze nakula mpulira Kabaka awangaale. Awatali Kabaka awatali Buganda nze omugisu sibeerawo kakati nze omugisu kagwa ababeera bambe kati abagisu tutwala abantu nga mitwalo meeka simanyi tuli mitwalo nga tulina mu millions kati fe babeera batumira bumizi amugisu but I feel like part of bumizi like nakulanga nga amanyi Oluganda nga amanyi Kabaka buli olulimi lwe nasooka okusoma lwe nasooka okuyiga nasooka okusoma ki Luganda kwegamba ekirya Kabaka nafa ekiri Abaganda kyekigenda okulya nafa Abagisu webale nnyo okuweereza webale Uncle Lumbuye webale kuweereza webale nnyo okuweereza wangaala tusabire Kabaka awangaale webale nnyo kubanga byonna byogenze ng'oyogera byonna bituukirira webale nnyo okuweereza wembagambira nti gwali eyo nga tomanyi mulimu gwenkula ku social media ojja kifuwa ng'okizza munda ensonga lwaki natandika program eri muli Mbulange Mmengo nze ng'omunnamanya kubanga life y'omu diaspora ngisomye ngitegedde ngimasterinze ne mu nsi ze situukanga mu nkola nnyo research omukyala wuno akugambye nabadde mbagambe ebbanga lyonna nti mu diaspora tobeera na kijja kyammwe nti mugenda kuziika wano naluno mupangisi mugula ekituli ekinyeki 4 wansi kyekijja kye mulina mwenna famire yammwe ne bateekayo gwe kitaawo bamama oyo asooseeyo era mu kinnya kyekimu bagenda okuziika kitaawo bagenda okuziika omwana wo naye buli mwaka ekinnya ekyo mukisasulira miliyoni 2 mu city council okukikuuma nga weekiri
buli mwezi mulina omusolo gwe mukisasulira ekinnya ekyo 4/6 ekinnya ekyo kyekijja kye mulina kyo milioni 2 zonna kisasulira sente za musolo gwa kanso 4/6 nga mulina ekijja kati ekijja kyolabwa mu bakya kitaawo ye poloti gye mulina mu diaspora ne poloti eyo gye bakuziikamu eyo 4/6 webaziika kitaawo bagenda okuziika kati asose bamuziika addamu ne weefiisa before 10 years bakwokya evvulo ne baliteeka mu kakebe ne baliwandikako nti ono gundi time bwetuuka ne bakyusaamu nawe ne baleka bakuteekayo ng'oli muvu kati zanyisa ettaka gana okulwanira obwakabaka bwo omusoga omunyolo omukonjo omutoolo omunyankole nga Museveni kyayagala kubatwalako ttaka afuuke custodian w'ettaka kubanga nkimanyi nti bakabaka babeerawo baba balina obuyinza okukuuma ettaka ly'abantu baabwe yensonga lwaki mbadde nnwanirira kabaka wange kubanga nkimanyi custodian w'akataka kenina futi 15 ye custodian w'ettaka eka gy'olina ye custodian y'ettaka Maryland gy'olina ye custodian wa buli kimu ky'olina oba oli musoga oba oli munyolo oba oli mutoolo oba oli muki ng'olina ettaka mu Buganda oba olina poloti mu Buganda ye custodian kabaka w'abasoga ye custodian w'abasoga ku nsonga z'ettaka kabaka w'abatolo ye custodian w'ettaka ly'abatolo mu ttolo ebunyolo y'ensonga lwaki nakola ekintu kino the moment singa avaawo Museveni kyayagala kweddiza ttaka lyonna abeere nga ye nannyini ttaka nga mugenda kusasula omusolo akugambye ku kyamayumba ekyo si kiddamu terya owninga nyumba for life mu diaspora council tax property tax ne looni ze ziringa looni n'omusolo gw'okusikira kitaawo nnyoko ng'afudde nako olina okugusasula yensonga lwaki abantu abasinga obungi bayiika windows bw'oba okyalina obudde obw'okufuna ssente n'ogula ettaka gula ettaka mu Uganda nga terinna n'abuuka sabira nnyo obwakabaka bw'olimu gy'osibuka kabaka wabwa buli mwawangaale va ku nkweze ng'ezoogera ebigambo kubanga bano bakozi ba sitaani abajja okuseereba abajja okuseesaamu Museveni atwala ettaka lya Buganda oba erya Uganda kino kibagamba bino ebigambo muli bijjayo nga Lumbuye oba wendi wasiriiwo muliga omusajja ono yatugamba nga gwali mu diaspora ng'owagira Museveni nga n'embeera eri mu diaspora tonagitegeera bw'obanga otwala engala biyongo oli mu diaspora nga tomanyi system bw'etambula nkwegayiridde Lwana twegatteko tuggyeko Museveni omuntu yenna akubuzaabuza ng'aga nti Museveni abeere mu Uganda nga si Munnayuganda oba omala biseera buli kimu kibagambye sina kye sibagambye kati gwanvuma ku lwakabaka wange nga mulwanirira abeerewo nga custodian oba omukuumi w'ettaka lyange oba ettaka lyo oba eriyo omuntu yenna ali mu Buganda oba mu Uganda mba sikutegeera yensonga lwaki abamu temujja kumutegeera kubanga temukimanyi Lukwago ne cabinet yo eya Kampala City Council ne ba district chairperson mu namba yagala wano ku video njala ko bazannyo abatandise ekisinde ekyokulaga ebinnya mu Kampala wonna ne mu Uganda yonna mo bali nyomo bali ddala naye ndi wano bagamba wadde mwakitandise yose linava naga nti with immediate effect atadde obuwumbi nkaga bukole enguudo mu Kampala oyo gwe bayita Museveni ajja kyogera nti zigenda kukolebwa Lukwago mawodde nga yekubye emizimu bwe simanyi ti ate Lukwago kennyini atula ku boodi esayininga ssente enguudo ezimu zaakulwa ku mirembe gya Muteesa ejamini teziteekwa nga mukolansi mulala niyo okuba tulina abasajja abanafuna ababbi okuva ku bannamusisi okuva ku baane ku Mayiga bonna abasajja bazze babba ssente nakati bakyazibba njagala kubalaga nti ensi zino ezaakula zaava mu kukola enguudo kati bakola maintenance ali cheap ate akolebwa magombolola ensi zonna ezikulaakulanye zirina federal system of governance yeeruwa nti Kampala City Council nga Kampala City Council yebeera waggulu gana amagombola nga Makindye Kawempe Lubaga gonna gali independent gasoloza omusolo mu bitundu byagwo era omusolo tegenda mu City Council omusolo gukola mu bitundu byagwo gamba ngo okuddabiriza enguudo okutegekera ebitundu ebyo okukola buli kimu kye balina okukola kati system y'okukola enguudo mu Uganda ya 1800 nfu ngenda balaga system empya yeeruwa ate ngeri cheap bagambye batadde obuwumbi nkaga okukola enguudo zino bagenda zikola batya bagenda kukwata akamotoka nkaliko ettaka bakaleetereko ensawo za sementi nga 3 n'ezaalayimu
n'akamotoka k'amazzi babinyige babikudono buno bukuba baganye nti abo bakataddewo ebaziri ekinnya bagende mu maaso bwe kiba si kyekyo bajja kuleeta grade eyolewo kolansi yenna baddemu bagende bakoze kolansi naye nga geegi kigo batadde ku kolansi oyo ku kkubo nga geegi nfu mu nsi ezikulaakulana tebakyayolawo kolansi yenna mu nsi ezikulaakulana waliwo sisitimu empya yiino waliwo kye tuyita recycling yeruwa already ko balikola nga libadde kola nga bikasabala nga likadde oba lirimu ebinnya waliwo machine gye bayita mira waliwo ze bayita alpha mira waliwo ze bayita cat mira oba recycling machines ejja nefuna record z'oluguudo lwabalukola baga nti oluguudo no twalukola bwetu ne bweruti ne clearance twatekako inchi 3 oba 4 kati oli n'aleeta ekimotoka ekyo in fact baleeta emotoka zibanga 4 baleeta eyo mira ne baleeta brush ne baleeta zikaria zino zitipa ne baleeta ne squeezer enenyiga ze motoka ezi zisobola n'okukola kilometers 10 within a mere day nga bali cyclinze skola nso yaliwo tekyetaaga abantu bangi nnyo kyetaaga abantu batono mire ne koletya chengendo balaga mira eno egula empya egula wakati w'emitwalo empya ezokuba egula emitwalo wakati wana oba kwa 5 ejja $. Second hand ng'ekyakola egula emitwalo 3,715 mira kati emotoka eno ekoleta bajja ne baga tugenda kukola luguudo lwa Nabugabo ne bajja bagisimba ekikubo kitandikira ne bameasuringa obunene bwa clearance ku computer wali ne bagamba nti inch 2 n'asimba ekyuma ne kinjira inch 2 nga kigenda kukalakata clearance ono nga kimukalakatawo nga kimukubaafu k'obuwunga ngere bwe kimuyiwa ku loole eno bwemala okujjula ng'emuzaayo ku kitebe gye baddamu okufumbira clearance ne kimuleeta ng'ayokya kati mire eno bwemala okukalakata clearance eno ng'emuli cyclinga emuyiwa ku motoka weye ku motoka yagenda kati brush ene ejeyera ng'etereza ewali ekinnya eri squeezer ebayiwa ettaka squeezer nejja n'enyiga ettaka nerirevolinga ku level erisitwa mira we yalidde eri emotoka yasoose okutwala clearance oli mu ddakiika 15 ba 2 eba ekomezaawo clearance oyo kati bwe komyawo clearance oyo again ne bamuyiwa ku kimotoka kiri ekibayiwa mu mabega nekireeta nga kiyiwa kati eri squeezer nejja ng'enyiga clearance oyo enyiri wataddewo ekkubo ne literera ku bbeeyi entono ennyo naye bano bajja n'ayolawo clearance yenna n'amuzza ebbali ne baddamu ne baleeta ettaka ne bayiwawo simanyi malamu ne bayiwawo simanyi laimu ne baleeta ne bakola kasasiro mungi nnyo mu bintu bitali mu magezi njagala mbazanyire video zino Lukwago ne gavumenti ya Museveni mulekerawo okubba abantu ensi zaava mu buvuyo mukola ensi ziri mu nsi ndala kyekino kyembadde mbagamba Lukwago video eno ngenda ziposting enkya ku macha ngenda sura nga posting eyo bichukuli eno eya video zine engero gye bakola mu engero gye baziri cyclinga ngenda gikola nkya ku macha ngitekeyo ku macha ne kati ngenda kukola eno mujite kuba zino mugenda ne mutwala sereza gavumenti ne mugenda okubera mu looji nga muwuje ebiwojjo na mulimo okukola ebintu bino yino
bangambi light nyingi nnyo okamala okujjako light ndabe omala okulaba if it is possible nti wano musobola ogiraba obulungi simanyi omunaagira bulungi kanji bazanyira wano basobola ogira bulungi same kyekimu tomusobola gira bulungi Sola gira bulungi ngenda gipostinga enkya kale ndowooza video zino ngenda zipostinga kansule zonna nga nzipostinze munasalawo eruweeyo okulaba kubanga light erabika esusse eri ebicupu ngenda gipostinga then impostingi neeno enkola empya ey'enguudo mbagambye ekimotoka kimu kino kimmira kigula emitwalo ekimotoka kigula emitwalo 3,715 ejja $. Emmotoka eno emu oba system yayo yonna esobola okukola enguudo z'omu Kampala mu myezi 2 n'ekitundu zonna ng'ezimaze. Kubanga ono gwemeketa n'emufuula enfuufu bamuteeka mu zino zigundi zino ziroole zitipa ne zimutwala ne bamufumba within a minute ne zimuzza ne bamuyiwawo ne bamunyiga oluguudo nga tekyetaagisiza simenti ate muyolewo nedda yennyini yalwogo muddamu ne muli cyclinga eno mmira kyekola. Muyinza okugamba nti embaliba yiyo eyo yesi emmotoka gye mbagamba eyo emmotoka gye mbagamba egula emitwalo 3,715 eyo yegaaya kasikolansi yenna nemuzza mu fomu y'enfuufu ne bamuzzayo bulungi nnyo ne bamulisa kolinga ne bamufumba naddanga mupya ne bamuyiwa bulungi nnyo era ne kikolebwa. Enguudo zante zeetaagadde omwezi wadde omwaka woyise ku makya ku saa 12 ogenda okudda ku saa 10 ng'ova okukola ng'oluguudo lwaweddedde emmotoka ziyitako zidduka oba kilomita zimeka nga baalumaze dda nga tosanze somera abantu somera okumbakola no kiri ekintu eki system zino buli gombole sobola okugula emmotoka bibiri okusinziira ku gundi ku nyingiza yaazo buli gombole sobola okwegulira emmotoka bino. One tebigenda kuwa musolo buli gombole tokowa n'emmotoka bino bibiri tebigenda kuwa musolo. Shipping government esobola obiteekamu ssente ne bijja muve mu bintu by'ekisirusiru eggwanga lyaffe mulisaanyaawo. Kampala alinga ng'amalaalo ng'abantu basasula omusolo oyingira mu Kampala mulinga agenze mu Katanga wante tokyasobola kulaba ku greda mbu esenze ettaka basendawo kolansi no eno yokka miira recycling machine mulyango egaya biscuit ngeno bwe kale abatamanyi miira mulaba amanyi abalaba video zino ez'abalimi mu America oba mu nsi ezisinga obungi balina zi machine zino ezikola oba ezikungula kasooli ng'ejja n'eyita mbweti kasooli n'agwa mu kyuma ne kikongola kasooli nga kimuyiwa oba nekikola ki nga kikongola kasooli oba kikongola egundi ani sunflower nga ezo zimu ku machine ezo kati bwe kikola nti kirya kola nso ne kimufuula empumu nga kimukasukeno mu mulole lole eyo nejjako netwala ne bafumba within 30 minutes nekomo ne bamuyiwawo ne banyiga. Ziri emmotoka nga 3 oba 4 zeetaagisibwa ne mu muddaano kuleeta wheelbarrow n'akamotoka akaliko mukola kolansi nga te sente muzina kati ezo biliyoni 6 zokka mukwateeko biliyoni 6 mukwateeko biliyoni 40 mugende mugule ebimotoka bino buli gombula mugiwe ebimotoka 2
ate bino bya state council si bya government mujja kulaba nga buli kimu kiteredde ne muli omwebuzabuza kubba bubbi gwe mulimu gwammwe kale n'olw'ensonga eyo sigenda kusukkawo ngenda bapostingira video zino zombi eya MK ey'ebicupuli tambuza ebicupuli na zino video mukama abankuumira takuumira mpeera tujja sikana ku nnaku olulala mweraba